Ojja ku SB4 Media. Yaffe Tuggussa Enssonga. Nasaba wanasaba kunyana kusenya kamusamba mukazi yana misibo ganya okudde waka kibo kyagwa kumege ndakudda waka ngamba mwezi guno mulina okudda waka gweddeko sakunyana nsaba yambi nsobola okudda waka nsaba buyambi benkubidde omulanga eri omuntu yenna alumirirwa maama owaleero ambeererewo eri omwana wange Racheal Akomyewo. Naye nsanyuse nnyo mikwano gyange kumyawo omwana wange eryandibadde essanyu kyoba olaba. Nsanyuse nnyo mikwano gyange Uncle Andrew mwebale mukwano gwange mwenna mwebale kumbeerera okuza mwana wange. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namital Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina bw'oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Namital asigaddeyo wali genda ka nange wandinkutte ensonga zange zezimu neza Namital genda mu ddwaliro Lubaga. Ala yaŋŋambye Namital omusanze tubaye nomwana Namital amadde manyi wafa ate batupostinga babiri ne Namital.
So SB4 Media Tuggussa Enssonga buli bwotulaba nga tuli wano ku airport ng'omanya waliwo omuntu gwe tuzze okupiikinga either omuntu ono abeera nga tuzze mu piikinga mu ssanyu oba mu nnaku olunaku olwaleero nze muzzukulu wa Kabajja ate nate tuzze ku airport wano kupiikinga mwannyinaffe Namital Racheal wadde atrendinga nnyo ku social media okwo ng'abonyabonyezebwa amaze emyaka abadde agenda mu myaka 7 lunaku lw'enkya abadde abaze emyaka 7 ng'ali mu ggwanga erya Saudi Arabia nga yagenda okupatikana okutereeza obulamu wabula ne bigenda bubi. Abasinga obungi mu postinze, abasinga obungi mwagezaako ne mugezaako embeera n'egaana naye nga twagala okubaza bannaffe oba mwannyinaffe Kadama's Voice ku TikTok ensonga zino zibaddemu nnyo okulaba nga Namital akomezebwa tubadde tukikwasaganya mpola okulaba nga Namital akomezebwa olunaku olwaleero era ng'olunaku olwaleero ennyonyi bano balala babafuluma bazze nabo tulaba nga tumanya ensonga zagenda zitya akikoze atya kibadde kitya eyo gyawangalidde emyaka 7 ng'atulugunyizibwa okulwala okubonyaabonyezebwa kukaaba kunyinga biwundu olunaku olwaleero nga ssanyu jereere okubeera nga akomezebwawo oba nga atuuse ku butaka ku ggwanga lye Uganda. Twagala okwebaza gwona wenna eyavaayo n'osabira Namital essaala yammwe okupostinga kwammwe kwe kumusobozesebwa olunaku olwaleero okubeera nga ate akomawo mu dakiika nga 2-3 ajja kubeera nga afuluma wano tumwanirize SB4 Media Tuggussa Enssonga naye nga gwona wenna nga oli eyo ng'osuubira okugenda mu Ssebaawarabu oyo okukola olina okusuubira emboozi eno giwulirize bulungi weekube mu mutima ogenda oba togenda nze muzzukulu wa Kabajja katono nnyo nti gwe wenna omuntu asitagamba nti munna kasobolize emboozi eno emboozi zetuze nga tubaweereza n'oziwuliriza oba ne weebuuza ku muntu ng'aliyo nagamba nti munnange totawaana kujja omuntu oyo abatakulemesa abasinga obungi oba olowooza nti omuntu oyo abakulemesa okugenda okukyusa obulamu naye munnange osobola okugenda n'otunda ebibyo n'otuuka eyo ate n'okomawo mu myaka egiwerako ng'oli ku zero ng'onoonya bakutandikira. Nze muzzukulu wa Kabajja tuyina Namital Racheal ate okubeera nga tumwaniriza. Nasaakufa wano saakunyamba emyaka 7 omukazi yanga mukisibo buganya okudda waka kisibo kyagwa kumanya ngenda kudda waka nga mu mwezi guno ngenda okudda waka guweddeko saakunyamba saabuyambi nsobola okudda waka simanyi abaana nsasula ssente zange simanyi nza n'okuntikana zange tansasula nsaba kunyamba Bambi byemala nyamba kugenda mu omukisa. Amanya agange nze Namutebi Aginensi nga ndi mutuuze weruwero mu muluka okwekatikamu eggombolola katikamu kuba eri omulanga eri abantu bonna ekikwatako nsaba buyambi bw'omwana wange Racheal Namital ali mu buwambe amaze emyaka 7 nga tasasula nsaba bwenkanya nkuba omulanga eri gavumenti ne buli muntu yonna wekikwatako Nabbanja oli maama nsaba obwenkanya nga bw'oyimirirawo eri abantu bonna nange njagala oyimirirewo ku lw'omwana wange nsaba akomewo akizibwe yaleka omwana we muto akaaba alina okusoma alina okulya naye asaba buyambi eri abantu bonna benkubidde omulanga eri omuntu yenna alumirirwa nga maama owaleero ambeererewo eri omwana wange Racheal akomewo mukama we omukozesa yagamba agenda kuddanga ekisibo kiwedde nenenda ekisibo omwana wange sikulaba kati olwaleero yeekwasa agamba nti amala kgemebwa buli muntu yenna kampani zonna bonna bempi buli muntu yenna wekikwatako
nsaba buyambi omwana wange Akomyewo okwo gwemulanga. Wano e Dubai ne Namital Racheal Akomyewo bane tugenda Uganda. Banaye twebaza Katonda Mukama mulungi ekiseera kyonna Bambi. Nawe ekifaananyi kyo kya trendinga ne Namital naye na trendinga Bambi nga maama alaaja n'akaaba. Naye olunaku olwaleero twebaza Katonda ye nannyini byonna agenda kudda ewaka wadde mugonvu naye kyonna gye kiri twebaza Katonda mukwano. Mu buli mbeera yonna Mukama akola ki? Mukama abeerawo. Mukama abeerawo. Yanzizaamu bale nnyo tusabire bane buli omu yenna atusabidde buli omu yenna alina kyakoze bane tuli basanyufu bane mwebale nnyo mwebalire ddala omwalabu yali alina.
fe maama kwandibadde essanyu kate essanyu kaaba bukaabi naye nsiimye noguma kasita akomyewo mwebale kuza Racheal mwebalire ddala kasita akomyewo kuba nabadde ngumye neŋŋamba nsooke nkireke asooka atuukeko ewa maama wange naye bwemukigaanyi sirina kyenyongerako naye nsanyuse nnyo mikwano gyange kumyawo omwana wange era ndibadde essanyu kyoba olaba nsanyuse nnyo mikwano gyange Uncle Andrew mwebale mukwano gwange mwenna mwebale kumbeerera okuza mwana wange nsanyuse nnyo mikwano kasita mulamu mwanyi maama obulamu bwe bugagga obulamu kyekisinga mulamu naye maama embeera ajja kulongooka tekyo ajja kulongooka okyali mulamu kulikayo tulina zijja mu ssebo wantu bawona watukula ng'omuzira buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Kyamukisa mulungi tumaze ne tutuuka ewa mama tumusanzeewo mwebale kubanga mutusabira olugendo tulubadde lwangu gye tutidde wonna bamukalabye katawanyizaamu naye nga finally tutuuse. Maama tukusanze tusanze okulaba ekyo gyange okukomyawo omwana wange naye akaaba olw'embeera gyemukoze eki gyemulabyemu okwandibadde okusanyuka mutunuulidde amaanyi ate ne gakola ki ne ganzigwamu. Mwebale nnyo bataata bange, mwebalire ddala ne mugoberera omwana wange ne mumuleeta paka wano ne mutakoowa kubanga twatambula ne taata wange ono ne tugenda eri omwana we nantwala mu ofiisi buli kimu ne baŋŋumya ne baŋŋamba Racheal ajja kudda toddayo kaaba era mbadde mugumu era neŋŋuma naye olunaku lw'eggulo ssaawa ndowooza zaabadde nga 3 nagenza okuwulira ng'omutima gwange teguteredde era budde nkwata essimu yange weyankubirako neŋŋamba kankubire Racheal. Simanyi na kirowoozo gye nakijje okwandibadde omukubira oba mukama we oba ani eyakutte essimu gye yankubirirako ng'ayogera Luwalabu ate Oluwalabu nga sirumanyi era nga sirutegeera. Ensooka nenjijjako nenziramu omulundi ogwokubiri n'enkuba nanneekaanya nanzijjako
kati nembuuza oli munne nemugamba Barbara esimu ya Racheal kiki agikutte mpulira alabika boosi we yakutte essimu y'omwana wange. Nangamba maama kituufu nange nakoma omubuuliza luli ekiro naye kankubire Aisha ambuulira ekiddako. Adamu nankubira ku ssaawa nnya nangamba maama ekiriwo omukazi bamukubira bulomu amubulookinga naye Aisha agambye kaafube alabe ng'amufuna. Sazeeyo kwebaka n'emmere saagiridde. Taata nangamba agenensi bamugumu ban'okukkiriza omwana agenda kukola ki kudda. Nemugamba Paulo kituufu oŋŋamba naye sooka ondeke. Nemugamba njoka mpulira zinnuma amagulu gonna gankutuse busiwulira bulungi. Nangamba ogenda kuddamu puresha ekkube guma njagala ogume ekiddako kyonna tutambule ne bannaffe. Kati zaabadde ziwera nga ssaawa 6 n'agamba oli. Namugamba Barbara nti taata tukoze tutya. Namugamba kale kera ku makya naye nkimanyi maama tajja kukola kikusobola. Kati obudde bubadde bukya n'addamu n'atukubira n'agamba taata kuba n'essimu yabadde wano saagikutte. Taata we n'adduka n'agireeta n'agamba Barbara kiki. N'agamba taata bagambye Racheal bamulabye ng'akoze eki akafaananyi Aisha kasindikidde ng'alinnye. Neŋŋuma neŋŋamba kati mukama ekyo kiri kyonna oba bamulabye alinnye ddala kituufu omwana wange akola ki kituufu agenda kudda. Mukama alina ebyamagero byakola ki byakola. Racheal yagenda atya? Racheal bamba mubuuziza tabanyanya. Racheal kolekayo. Oli otya kati? Si bulungi siwulira bulungi siri mu mbeera zange ng'omuntu wa bulijjo. Wagenda otya? Wagenda ddi? Nagenda 2015 taata n'akwata n'antwala ewa Ssenga wali eyo Ssenga. Naŋŋamba nali njiga nviiri. Naŋŋamba okutula wano kuyiga enviiri katukola amagezi osobola ogenda okukola ki okuyiiya okusinga bweyiga enviiri ogenda okukola tumanyi onakola ki onabbulukuka. Kati nagira Ssenga nakuta ssente za paasipooti nabakola ku bintu neninya nenkola ki nengenda Busuudi tandika okukola. Wayitirawo? Kati yamu kampasi yagijjukira kati. Wayita ku kisaawe Entebbe? Twayitako emirundi gyali 4 nga tukomawo nga tugenda twayita mu smuggling batukusakukusa. Tuyingira Dubai tuyingira Gasim tuyingira Saudi Arabia Tabuk. Wenagenda entuka mu nyumba samanyi saasanga omukozi nebanvuga nebanzigalira. Ebikomera byabwe binene nnyo biwanvu bikomeeri. Kati samanya nti munda mulimu ki emundu. Nali sina kyemmanyi nga bw'omanyi omuntu yakagenda mu kiyumba. Nengenda mu kiyumba nenyingirayo negenda okulaba mukyala anzigalira teri kufuluma bweru teri kuyiwayo kasasiro balina engeri gye bazimbamu. Yanzigalira ngendo sifuluma ate nga sirina ssimu. Nenkola omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nemugamba sijja kukola nsasula ssente zange watosobola nzizeeyo ewaffe. Naŋŋamba wajja kukola olina okukola. Bwe nagaana nankwata nazigalira mu nnyumba mala ennaku 4 taata mazzi nkuvaayo nabonerera. Naŋŋamba wajja kukola. Nenkola omwaka ogusooka negugwako by force ku gun point. Nenkola omwaka ogwokubiri negugwako. Nenkola ogwokusatu bwentyo negugwako. Nenkola ogwokuna negugwako. Nali sirina ssimu sirina muntu gwemmanyi sirina gwe nja kukubira ndi mu kikomera munda bwentyo. Kati omukyala yatuusa ekiseera n'ayagala agula essimu ewaka ng'ayagala
essimu nateeka mu line nga ntracing nga bw'aba alina kyayagala nkubira nze nga sifuluma era ku geeti okwo kuwaliwo kageeti akatono nga yangamba kasira omuteekaawo nze nga sifuluma nga n'abaana abalala kubanga singa nali nfuluma nga abaana abalala nandibadde natoloka dda nenfuluma nenjiya amagezi neneyongerayo kati omukyala nankola ki nansibira omwo sawa netuuka nagula essimu yekka nalemererwa nangamba nti amanyi kangulya essimu eno wona kyeweetaaga onkole ki nkukubira nokola ki anywa sigala unyambe nkubira essimu olongoosa abaana ngaokola bukimu nga omanyi ebimba by'abawalabu bamanyi babitegeera kati omukyala yadiranga essimu n'agikebera buli kanaku jjukira line yampa dressing ng'agikebera buli kanaku ng'angamba essimu bw'amala gikozesa giteekaawo omukyala nga buli kanaku ayagala akebera essimu eyo either singira mu WhatsApp mu Facebook oba mu kintu kyonna ekirala kinasobola okununula nsobola okukola ki okuvaawo awo nembeera omu ekikola endowooza emyezi gyaninga 6 oba 7 ng'akikola ngamba nina okusala amagezi okukozesa essimu eno omukazi ono tadde wifi sobole okwebba sobole okuyamba ofuna ki obuyambi kwe kufuluma nenyingira mu Facebook nengamba kanyingire ndabe nfuna obuyambi sobole okuva wano omukazi oba nanzita oba nakola ki yanamanya nenyingira mu Facebook waliwo omulamu takadama voice wenasookerako nengamba nti tofaayo tujja kukola ki tujja bikwasaganya sobole okudda waka namugamba koze ebbanga ddene mu kiyumba emyaka 6 omukazi yali yanzigalira nga sifuluma nga sirina communication as long as tolina communication tolina kintu kyosobola kukola nangamba okay katumalirize naye tufaayo ojja kukola ki tujja kwemaliriza kakati omukyala nakwata enamba y'essimu nenjikola ki nenjigaba eya bosi wange omulabu ngo namujjako wayo obulungi kwate nkiddamu omulabu ngo namujjako wayo obulungi kwate enamba y'essimu ogigabe nga tumaze mugamba kimba nkwate enamba ye nenjigaba nagamba kanjigabe kijja kijje either nfulume nga ndi mulamu oba nsigale nga ndi mufu kimba njigabira waliwo omusajja mutaka Kayonde Abdallah nenjigaba nenjikasuka nenjigabira ime nagamba tugenda tukolekana naba embassy tumala okulaba tukola ki tukununula kati omukyala kasa kitegeera nangamba njagala mpa ani agamba okwata essimu eyo essimu nagikuba kuba genda bweru nze nkube sikuwanga obuvunanyizibwa kwata essimu eyo genda mu WhatsApp mu Facebook oba mu kintu kyonna nemugamba madamu nagikozesezzaako katono nangamba tulina buyinza kati omukyala twavaawo abawalabu baboggola asobola okugula n'amatu n'obuyanga gabika namboggola nangamba sikubangako buyinza kukwata ssimu eyo kukubira muntu yenna mulala ekyokubirira niyamba tracing naye sinakimanya kati waka waliwo kapa nakwata kapa nenjikuwako ekifaananyi nekigenda ku ssimu ye gyalina ey'omu nnyumba nangamba jangu omubuulire ani yagamba okwata layini eno ogikwate ani yagamba essimu eno ogikozese kamera oba ogikozese ekintu kyonna ekirala nemugamba nsaba kunsonyiwa mukazi twekera ku makya lwali lutalo lw'amaanyi omukyala nemugamba nti nsaba kisonyiwe naga twali kusonyiwa omala kumpa ssimu ngenda kutwala nkuggalire ombuli ani yakuwa obuvunanyizibwa n'obuyinza okwata essimu yokole ki ogigabe omukyala yakera ku makya nankwata yafuna olujegere abawalabu batta abaana b'abantu nafuna olujegere nankwata ejjukira ndi mutono omukazi muwanvu yakula alinga musajja nanteekamu olujegere nangamba olwaleero eiza ogenda kufa oba osigale ng'oli mulamu bwesalire oleeta essimu nemugamba sijja kuwa ssimu ddala lwali lw'amaanyi nnyo nenneerwanako nakola kintu kyonna ekisoboka nenneerwanako paka bwenamukubaka n'akakokola nansindika nembwa ku madala nina olukindo nensena wansi nakosebwa kubanga nina olukindo nembaamu omusaayi etalandoza wiiki namba nalumizibwa nnyo kwekuyingira ojala nkasuka wati wali omubakazale waliyo omutayimbwa waliyo ebyo ebyuma ebakozesa enyondo balina toolbox nengamba omukazi ono olwaleero era nsigale ntayimbwa naye nayimirira nagenda najjayo emundu nyumba Watakimanyi nti bujja mundu mwere mu nyumba ng'agijjayo era ng'omugamba sente zange kugira emundu agamba either tundu emundu oba weeye emyaka gino yalinga akusasula
tansasula nensi n'ataano yasifuliya wadde n'olwataano kakati kyemba nfuna amagezi nengamba nti omukazi ono ayinza okunkola ekikyamu eitha ayinza okunzita nankasuka mu ddungu nenzikibwa mu ddungu kansala amagezi kwekukwata location ye nenjigaba ime nangamba no so kumpa location then nze location gitambuze bw'anaaba akitegedde nti location ye emaze okufunika ne ID emaze okufunika tolina tajja kukola tetugenda genda mu embassy tolina tugenda bikola kutotya mugamba ime omukazi ayinza okukola ki okunzita ayinza okunzita abantu tebalina mitima manji benagezaako omwalimu n'abavubuka abantu bagamba naye omanyi tusobola kuyamba omulabu ayinza okukwata n'akutugira nakasuka tutumanyi wagyoli bwetyo tutandikiraawo olutalo lwatandikiraawo tuyingidde emyaka 5 tuyingidde 6 7 koye agamba angenda kukuta oddewa ewaka bamugamba sente zange nnyingi onaazimpa omukyala nemugamba nangamba sente zongenda kuzikuwa kumba omukyala alimba tagenda kunsasula dineki n'olwataano babikozeeko embasi esituse mayigwa nti wakazi voice esituse bukimu situsaawo bukimu bakoze ekikola ki ekisoboka kati agenda akola visa akola tiketi ensitula okunzizawa ewaka bwe yansitula okunziza ewaka juzi wano mugamba sente njagala sente zankoza ebbanga ddene amaanyi gange nina omwana nange ndi muntu nga ggwe nazaala omwana alina obulumi naye njagala mwana nange yagaleko nga nabagwekola ki bweyagala omukyala ngaasirikaawo ngaakwataawo essimu ngaaginzijjako kumba omukyala tagala kunsasula yamala okukwata essimu ngaaginzijjako maama gambe juzi wano nti Aisha yakuba essimu nakubayo nabugamba nti lwekyali nyenyo yajja bwe yamala yanzijjako essimu bwe yamala sorry punzeemu akatono munsonyiwemu bwe namugamba nti njagala okukwata sente zange zonna nkaka sente ogenda kunsasula tugende mu banka oziteeke mu banka nkube account nkube ewaka nsobole okutegeera sente mmeka z'okoze eki sindise naga nti sente zongenda kuzikuwa nemugamba nti lwaki tuyagala ziteeka ku account nenekengera nengamba omukazi ono ayinza okuba tagenda kunsasula ki sente zange kyempasirika genda okulaba visa processing buli kimu kiwedde mugamba nti mpa sente zange bazitwale mu banka baziteekeyo nsobole okuba ewaka ntegeere kyava ngamba osindikira mama wo nyoko tasobola kuzirya nyoko kajja kuzirya sente zonja kuzikuwa nga tugenda ku kisaawe omukyala ngaasitula tugenda ku kisaawe tulinya amadaali bukimu tukikozaawo tuyingidde gipaaca mugamba sente zange ziruwa omukyala yankutte bazisa waka kandi nyenye nakoma so teyasasudde yali yalubaita twategeezeddwako nga bwe yabadde amuwaddeko ekitundutundu naye ng'amazima tugalinze gazuula mu Namitala kuva eri Namitala kati era siteepu ezimu ze tulina okuzzaako kwekakasa zati Namitala asasulwa sente ze zonna zakoledde emyaka 7 kyennyamiza gavumenti egamba waliyo bannayuganda emitwalo 14 Kiwere egamba 16 n'ekitundu juuzi abantu bwe beekalakaasiza olw'okufiirwa abaana bangi Saudi Arabia ne bagenda ku embasi ya Saudi Arabia envoyi ya Saudi Arabia nevayo negamba bali emitwalo 20 ekyo nno kitegeeza wandibanga waliyo abalala bangi abaakukusibwa nga balinganga Namitala nga bamazeyo n'emyaka egiwere 10 oba n'okusoba so kati abo bonna tulina obbanoonya era gwe oba omanyiyo omuntu n'omu gwe muleete mu right ensonga zijja kukolebwako adde waka era wabanga abadde tasasulwanga ajja kusasulwa. What is so fun about this girl's issue? Visa bateeka mu 90 days tebaakyusa kati abadde ye alirigo ng'amulina mu alimu overstay emirundi gyonna ekyo nno police abasinga abaana kati ennaku zino just kigenda kikyuka mu katono naye abaana abasinga tubadde nga tumanyi bagenda Dubai be bagendera ku visa era nono gye yayita naye ennaku zino n'abagenda okukola ekye Saudi Arabia babateerako visa ya myezi 3
Kyovola bolusi bosa akubonyaabonya olwokuba n'emyezi 3 gyasukka dda gwe gye walina okuba naye kitegeeza kati oli makage mu bumenyi bw'amateeka era baddembe okumubuuza ono omwana omulira ne yeegaana mbu nedda simulina ate nga nezi kampani ez'abatwala tezifuddeeyo n'ez'abareceiving eri tezifuddeeyo omwana afunye waaka visa oba akyali ku visiting visa so nga alina okukola emyaka 2. So Namital maze emyaka 7 tosasuddwa obonyabonyezebwa waliwo akatambi abatambi batambulanga ku TikTok bo olikodingwa ngote yategeranga obulikodinga obutambi obwo nabulikodinga odi yanya maso kundekera simba sana wana naye nategera nti maso kugaba ID ye location kyavanta nandikira simu okuvaneko yandikira simu yagenda kutegera nga bamukubira eri jakola nga bamukubira mbole batasa muzoja wati sanyi muzoja wati ye wabo ndo za authorities mu mateeka munamaje akola maje nategera nti ndoza kati ebamaze okulachi okuntegeera kyoko mchala yadde akumawo yakute visa yeke nyini obadde okimanyi nti SB4 visa gwe nze nino gitekako ekigalo okukakafu kulaga nti nfunye rights zange zonna ndyoke nfulume Saudia yeke nyini yalese stamp naleta inkiwa pen yasosokota inkiwa pen bunalinzi yakwata yekama yange nagiwamba nagiteeka mu kisenge nadira inkiwa pen naye natekako nagira nakopa omukono gwange oguli kuikama eya Uganda gye najja nayo naguteekako bwe nagenze kukwena mu kisenge nagenze okulaba nengamba ono omukazi mufere kugenda nenzija omukono nengusukusa kusaamu bucha ku makya agenda ku kisaawe okubuuza oba nali nnyonyi nakola ki nali nnyonyi nadde waka kyava akoma nangamba kyelo minisita watadi alimira niye yabikoze kyebamugane mu masimanya yabikoze kati mutabani wajja kyebamugamba mama ati mpanda bewalaga kyebamugamba nyoko yaddidde inkiwa pen nadya namuteeka ku lugalo nadya nesikinchi yange nagikopa ku ID yange nkadi ya Uganda nagiteekako ngomukono sinze nkusayinyizeeko omukyala kyabaddayo nakubisa photocopy endala nibayita inkiwa ono wa stamp omumanyi nalyokazaako biki byadde agendera okukola ebintu ebiri mu kusooka naye mizanyo gye Saudi Arabia mingi era abaana bangi bavuddeyo nga bafudde abangi bavuddeyo nga balwadde Uganda tutaze magezi ki ekisooka kantandikire mu nsobi Uganda ze yakola Uganda mu mwaka gwa 2005 yalaba nga abantu bangi abava mu matendekero aga waggulu ne babeerawo nga tebalina mirimu already waliwo aba trafficking abaana ogende Saudi Arabia Iraq okola nga ba mercenaries ne bagamba kati katuformalizing kifuuke fomo abantu batandike ng'ofunirayo emirimu naye negamba egenda twalanga abaana ate mu nsi eziratifying ku international labor standards zezo UN International Covenant on Protection of all migrant workers and all members of their families yo yasalawo netandika otwala ate abaana mu Middle East ewafugibwa kafala system international labor standards jezita applying jukira kafala system ya graduating kuva mu sharia law oba sharia system chovola babonyabonya nnyo abaana bano kyangu nnyo omwana okubba oba ne wabatabbye ne bamutemako omukono ne bamukuba n'afa so nga ate muba mulina genda mu court mu law n'afeesinga justice n'afuna ekibonerezo ekigwanidde ne bano bennyini ababatulugunya tebafuna punishment yadde mateeka yo Uganda ensobi endala gye yakola mu bilateral agreements zaayo ziyakola ne Middle East states teyateeka mu protective measures that wafe mu Uganda kasita mu mukoonako kyekino ekigwawo aba Philippine mu bilateral agreements zaabwe that bw'omukoonako $300 ziri wali era ate n'omukoonako akimanyi wafunira injale nziriwa ye mu Uganda bw'omukoonako n'azimba ettama kiki kyali omuwarabu kikyaliwa tewali tulina embassy emu mu Middle East official embassy yeketalinga for more than 10 Middle East countries erika abakozi abali official basatu ayina okuva n'agenda Tabuka omwana gy'abadde mailo ziringanga bina okuva eri yadi teberezaamu
amala emyezi 2 tebamusasula alina okufa ku nsonga ya Namitala n'abantu abalala. Abantu 3 balina okufa ku nsonga za tourism, defense n'endala wakati wa Uganda ne Middle East States. Golaba kisoboka practically kisoboka. Juzi obalabanga abana babonabona nnyo mu UAE kwe kusala bateekayo ka consulate mu Abu Dhabi. Nako wali abakozi bamala emyezi 2 tebaliyo. Kifula abana baffe bali ku street bebakoko tebalina mirimu. Bebasiba bebali waggulu ku bizimbe bebagwa ne bafa. Yes, wali abavudde ku bizimbe Jackson Mia ne Hassan Simbwa. Immigration police ebagubambo bali bakola illegally. We batuuse ku kizimbe waggulu nge batuuseeko kobbo tufaaki. Katwesuuleyo. Kati ffe kye tugamba basooke batereze zinene ensonga eziri e Uganda ezireetera banene abana desperate okugenda. Tosobola kusangulawo kya mwana kugenda kuba waliwo migration of labor. Naye omwana agende nga yeeyagalidde ng'agamba oke mbadde nfuna emitwalo gyange 8 kangende nowe nkole mbere nga nfuna obukadde 2. Naye omwana n'abeera wano bamugobye mu bufumbo bwa mirundi 3. Agenze ku street KCCA mugobeseze emichungwa bamumenya omugongo. Waawo namuga agamba ye kikyo kangende Saudi oba nfireyo kanfireyo kasita nafuna 8 oba 7. So government yaffe tumanyi tuswa balagira naye bine ebintu nze kyenda bamu byonna combating everything kufuna insurance eri abaana bano bafuna insurance cover bagenda kubanga ensi zonna za signing by the way zitwala mu Middle East abatwala abakozi bona bali mu kafala system naye bali cross ze bateeka mu agreement ze protecting naye kye twayambiddwa by now duli tubadde tulwana feka ku social media nga tusaba insurance era tusaba okubanga bacheckinga gundi amateeka ne policies ezigoverning abakozi naddala ba housemaid babo ba victim abasinga abasajja bo bagenda bali insured era omusajja tamalaga misusingibwa kasaba ngali under contract naye bano kafa system actually yo ewa eringa modern slavery lwansonga ewa boss obuyinza kugwe singoba under his contract between the period of the contract nti asobola okukozesa byayagala byonna passport agikujja kutuba na biwandiiko kukola kyonna kyagala kyonna ate bayina na applications babateekera ku masimu bano ne bazendosinga ekkiriza nti ogenda okudonatinga organizo omwana n'asayininga n'ebintu byatamanyi biri mu Arabu n'abisayininga n'asayininga n'akkiriza nti agenda kugira kati bazimujjamu mugenda okuba eno walala nga bagamba gundi empapula zizi naye government kiri simple kyokka kyesobola okukola kutereza mateeka ago ekirungi government ya Philippine yavuddeyo eri against ate n'ekira advantage twalifunye last year omulangira yasayininga ne Bungereza nga bagenda kukyusa naye olw'okubulawo pressure kati eriwo era kye tukowoola abaana bonna bakadaama bonna ba human rights activists bonna kyembasaba bamikwano let's push that insurance. So ensonga eyo mugiwulidde bekikwatako tugirowoozeeko andina mu abali temwesubira gwe nagamba gwali oyo mu kiyumba ng'olina TikTok oba Facebook manyi social media ennaku zino y'amaanyi era akatambi Namital kagenda ku social media netugezaako abaana bagezaako kanebaza abaana ndala ku TikTok okwo bangi bapostinga Namital bangi nnyo manyi nange Kadama's voice nammwe abakulu netubeera ng'ekino tukiremerako paka olunaku lwaleero Namital wasobodde okujja so gwe nawe nanga oli eyo ng'olina account yo ku TikTok ku Facebook tufube okuposhinga ekintu kino tuleme ate kufuna bannaffe aba Namital Lero negwe nsanze ku kisaawe era ku airport naye nga Akomyewo mu mbeera teyombi nnyo kusinga Namital era wewe mbadde wali mu town tumusanze agudde wansi ekigo abadde ngono agudde wansi awo ekigazirise mu town tumulese bamutwala Mulago tegundi ziti bangambye luba mengo speed bamujjeyo bakisazizaamu olwa ssente kirayika banamutwalayo lulala berambi naye nga sofa Namital kulikayo basi byangu Katonda nkumye kubanga bannange abamu bakomera mu makeesi bagenda balamu abamu bakomawo ebitundu byabwe byombi tebiriimu abana bakoma bagongobadde nebaza Katonda okunkuuma emyaka 7 nenkumawo nga ndi mulamu ewaawo tekyenfunyeyo naye ate obulamu kyabbeeyo kusinga byonna obulamu omukka gwe bukola ssente era nebigoberera
nebaza buli omu eyampostinga, nebaza buli omu yawandiika, eyakomentinga, eyasituka, eyalwana, eyayogera, yasitula eddoboozi, eyakola ku kimu. Saba Katonda abongere omukisa, temujjangu okwo, ffenna tugenderwamu, tunaabeera obumu tugenda kuwangula. Tunaaba bannaffe tubeere n'omutima ogulumwa, then tulyoke tusituke tusobole okugusa ensonga eno. Namwena mbeebaza olw'okumperekera okujja wano n'okumpa interview eno. Nebaza nnyo, Katonda abongere omukisa. Tusuubira Namitala okusasulwa ssente ze? Tusuubira Namitala okusasulwa ssente ze nga otulwanye tekibadde kyangu. Bapostinga ono omwana tugenda olaba Kadama Voice atuleetedde ezo ensonga mu inbox ne tutandika kati olwana. Tubadde abantu nga 10 abakoze ku eno ensonga, era bwe tutandika okwebaza n'amannya agamu kati mu mitwe gyaffe tegaliimu, tutandika okwebaza. Naye tulwanye Akomyewo mulamu, ssente tukkiriza tezijja gaana, ajja kusasulwa. Tugenda actually tugenda tukubira ekitongole kyetumanyi SB4 Media ne tukubira ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'abantu, ekivunaanyizibwa ku bakozi abafuluma mu ggwanga nga bagenda okukola mu nsi ez'enjawulo, kiyimirire naffe kubanga this time nga bwe kubanga kitwakola one of the step n'omukyalo oyo okubanga bakama be bamukubira. We had to report to the boss. We twaweereza ebbaluwa intention to sue letter nga tuwabira ekitongole ekimukozesa kuba she's a serving officer. Imagine mukwasa w'amateeka naye ali so arrogant of the highest order. Naye kyetusaba era tusaba ebitongole ebirwanirira eddembe bulwanirira omwana ono emyaka 7 mingi ono abadde mu siliveri, ono abadde takola kuli kubadde kubayita okutulugunya. Era ono omwana mulamu nnyo, nze jambabuulire. Video yasooka yayogera ng'omukka akuŋŋaanya mukuŋŋaanya nagipostinga. President waliwo nagitedde nabiweerezaako minisita oli nagamba is this real, and you know what is so funny, abantu bano tuyinza okugamba naye abamu balowooza byakusaaga kubanga ne video ejjukiro y'omwana oyo gwe baali batuga gwe baalinnya mu bulago. I sent it to Asade minister n'agamba is it real, nemugamba yes. Ne ba member of parliament bonna tubakubiriza baganda baffe bwe munaagaana nga bwe twagamba nti bwe mwagaana okujja ba member of parliament mwagaana okujja mu ghetto nejja mu parliament. Trust me, bwe mutatuwa justice we shall come for justice into the parliament. Ndowooza okiwulidde ekyo, so toyanziza nnyo. Ngenda kuko ne maama wabweru wali naye nga Namitala tujja kudanga tukulambuleko wano kasito tusse waka buli kimu kijja kubeera nga kitereera. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli wamala wakyali ku kamera nga bulijjo. Muyimiridde naffe mwene ensonga from the start ne mugikuba mawulire ne publicizingibwa ne tukomanyikibwa. In fact because of SB4 Media tufunye ate abayambi bangi abalala abeegase already team eyaliwo ne tuyambibwa. N'akalala akalowoozo nkubiriza buli gomanyi oli migrant worker, oli Canada, oli Saudi, oli Qatar, make sure you belong, you join and belong any labor union association eziriwo eziri mateeka eziri fully registered zezineno Cheyo Initiative Uganda esangibwa Nsambya, waliwo Migrant Workers Voice esangibwa Lubaga, waliwo Rights for Maids Uganda esangibwa Makindye, waliwo Association of Ugandans in the Middle East erye Saudi esangibwa n'ettabi eddala eriri Banda Kiwatule Road, waliwo Association of Ugandans in UAE offices zayo ziri Abu Dhabi. You can join there. Afazali labor union zezo zikuyambako that okubuulirira okulwanirira justice n'ebisigadde gwe kyotasobola kukola bwomu n'abazadde bo. Eyo neeyita president wa Bakadama. Tusinga gira gakuba nnyo bulango bwa business but simanyi nnyo kisinga kaawo. So bebyo mama twagala kwerekereza Simedde ddala mwebale kuzza mwana wange, mwebale kumulwanirira, mwebale beerawo, nsimbye nnyo. Baganda be bali nsimbidde ddala tebaliwo ngaera womanyi nti abaana bwe bakola kibatambula kubanga nabadde nsazeewo nangamba maama wange namuga maama
mukwano gwadda naye kankuwa chance akole ki atuukire ewuwo. Namugamba mama guma ojja mulabako kuba ono n'oli bwe yabakuza babiri ono n'oli kati neŋŋamba ate ye maama alumwa nnyo nze numwa naye ate nguma naye omukadde oli ayagala okulaba kuki ku mwana ono bwe yabeera n'akaana ke yakajjayo ono gye yali akozesa okugenda okukola nka mwaka gumu. Maama n'agamba kankimeyo omwana ono kuba kati ka myaka 8 no yakaleka ka mwaka gumu yabeera nako kati namugamba n'omwana wali eyo basooke mukole kimulaba oluvannyuma nja kujja mukibe muleeta eno. Kati Uncle Eden tubadde tuli eyo nakuba kuna tata namugamba kizibwe tujja paka waki waka tujjeeyo omwana tukola ki tumuleeta eyo tujja paka bamugambye genda nemulekayo kuba abadde munimiro abadde alina byakolayo akongola bijanjaalo ng'amazzi kale we tubirimbira kyatulese obutawumula amazzi gageze ne gagoba omugga ng'ate gagenda bitwala ne tukuma ne tugamba awali banne awali ne taata oli kyetubadde tugenda okukola ajja kikola ki kubanga era mwebaza bamukubidde ku saa 12 zennyini. Namugamba njagala ogenda otwala abaana abo bano ne munnaabwe teyakalubye. Nagamba kizibwe oba oŋŋambye emmotoka akangende eriko akakyamu naye tugende nga bw'oŋŋambye. Era Uncle Eden nkwebaza webale nnyo mukwano webale okutubeererawo omuntu omulala osobola omugamba nagamba sijja sobola ne ttiimu mwenna nsanyuse nakuyamba ogenda kuguma kuba gwe n'omugumya twagala ye Namitala agumye gwe nja kuddamu essuubi ngumye lwaki omutima gwange gufunye okutya kuba mulaba embeera gy'alimu tesanyusa bulungi kuba omuntu omulamu era tasobola faanana bw'atyo ajja kutereera oba kati yeetaaga enzijanjaba ate yandibadde akola nabaako kyamuwaddeyo naye kati bwayogera tamuwaddeyo wadde 10 nga bw'omulaba bw'atyo alina omwana newagenda otandikira obulamu kuba nakyo kijja muleetera okulwala ebirowoozo yandimubonyaabonyeza bw'atyo nabaako kagamba nti kaka namuwadde naye bw'aba nga talina kyamuwaddeyo nti kikino kibi nnyo okuba alina omwana naye embeera zino nga woomulaba mulwadde kuba tosobola kugamba nti Racheal embeera gyafaananamu yeetaagamu endabirira n'enzijanjaba naye kituufu waba nga talina kikyamu nnyo kiri munda tujjamu ojjanjaba era kuba twebaza abanaffe bangi tubalabako nga bawanjaga ng'abaana baabwe babaza bafu naye ffe twebaza Mukama nammwe ne kampani mwenna abakoze omulimu okulaba Racheal nkadda okusinziira embeera gy'abaddemu yali yaggalirwa taliiko buli kimu kyonna naye okusinziira Mukama nga ye mbeezi ekirungi mutukwasizza omwana waffe ab'emikwano ne bonna era njagala musigale nga mutambula nange kuba obuyambi kintu kikulu nnyo okusinziira nga bwemulaba yeetaaga enzijanjaba eyaki ey'enjawulo okumutwalako mu ddwaliro kumukebera n'ebirala rehabu ne rehabu actually wabaayo omuntu yenna alina rehabu center tubasaba naye ebitongole mutukwasaganyizeeko because yeetaaga okuddaabirizibwa yeetaagako environment at least nga waali awulirizibwa she has passed through a lot so myaka 7 ate bweyamba nti oba obadde oli naye okubanga yo traumatized bakuba okugolera buli lunaku so bonna tumanyi wali abalinayo rehab wali abali batusuubiza
So that is our next step, kumujanjaba maama fino omulungi akoowa kubeererawo bantu. Maama nsaba otubeererewo ku mwannyinafu ono. So maama nina kuma nja kudda nambuleko abantu bayinza okuwa ekintu kye 215 nti gwe yagenda nga bakibuusabuusa osobola obbalaga ogira passport yuno ya myezi 3 90 days 215 yagenda ng'ennaku z'omwezi lumu mu gw'omwenda 215 already emyezi 7 kitege emyaka 7 tuyingira mwezi gwa mwenda. You can imagine. Kati nonno muganda wange asabye ebitongole ebisobola otukwasizaako naye buli muntu so long as you are Ugandan citizen you are a full responsibility of the government. Ekisooka nsooka kubira government mulanga omwana wuuno tumukomezaawo. Ministry of Gender mwabavunanyizibwa ku bantu we bati. Ministry of Foreign Affairs mwabadde bamuvunanyizibwako ng'ali bweru n'ebitongole ebirala ebya government. Mmwe be twetaaga okusooka otuyamba. Twetaaga obujjanjabi, twetaaga rehab, twetaaga okulabaga ssente zonna eza Namitala zisasulwa. Kwogasse n'abantu abalala abasobola otuyamba. Tuli eno tuli Lukomera Luweero. Ewaka mumanyi SB4 Media asobola okubaleetawo obuyambi bwonna bwanirizibwa ku ssimu ne mu buntu. Tusobola ofuna ennamba yo mawe n'essimu kuba muntu asobola okubeera eyo n'agamba kamutereko omutwalo Namitala aliemu akasupu k'ennyama. So ennamba yo 077 54 13 39. Tamanyaki Kristo Paulo. So kwa nawe nanga oli eyo nga n'ogamba nina mu 5 zange zino bamutwalo kampereze mama gwiremu Namitala ekyennyanja nja kuyita ku simu eri ku screen tumuyambeko mu kujjanjala Namitala. Nange kankugwereyo ka kilo ka sukali siri bulungi mbeera naye ku kya muganda wange ono namukubirako ko gye buvuddeko awo nangamba nja kubeera bulungi naye nawe wanatandikirawo maama Mikwano gyange nsiimye olw'omulimu gw'omukozi. Katugende SB4 Media Tuggussa Enssonga. Buli kimu ndowooza okiwulidde era okirabye. Emyaka 7 ng'ali mu busibe tuyite kukomera awadde takola naye byebyo ebimu bannyinaffe bayitamu abamu tetuyitegeera abamu bafiirayo ne tutamanya na kumanya naye kyamukisa mulungi nti Namitala Racheal olunaku lwaleero akomezebwawo ng'akyali mulamu. Kati nno okulwanagana n'abulamu kubuzzaawo naye nga nsuubira tetusobola tutulemerera. Tetusobola okugamba Namitala kulikayo. SB4 Media Tuggussa Enssonga Umaru abadde ku kamera. Mbere bulungi mweraba.